Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama. Allahumma laka aslamna wa bika amanna alayka tawakkalna faghfir lana ma qaddamna ma akhalna ma asrarna ma a'lanna wa ma anta a'lam bihi minna anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, abatulaba abalungi abali ku mukutu guno ogwa Labbaika Islam Media, twongera maaso n'okubeebaza tubakubiriza inshallah taala mbeere nga mugwekuumirako kuba ebipya ebirungi bingi bijja ku mukutu guno inshallah taala. Twebaza Allah ow'ekitiibwa atuwadde obulamu era ensonga lwaki tukyali balamu ye Allah ow'ekitiibwa. Tumusaba Allah era nga ayongera otuwa obulamu obulungi obulimu emirembe era netumwebaza olw'otukuumira ku busiraamu. Tumusaba Allah ow'ekitiibwa ffenna atunyereze mu ddiini y'obusiraamu. Alhamdulillah, twali ku topiki yaffe yetwagamba nti al-istidad lil maut, omuntu okweteekateekera okufa, era twalina ensonga zaffe nnyingi nnyo ezatutwala ku topiki eyo kuba mu bimu ku byo buli omu akikakasa bulungi nti nno kul ibn untha wa intalat salamatuhu fa inna al-maut masiru. Mutuufu ekintu kyonna kyonna omuntu yenna yenna ng'okimanyi nti wazaalibwa, kyetukakasa nti ffenna abasinga wano, ffenna abali ku nsi kuno twazaalibwa nga tuzaalibwa maama ne taata, era mu mbeera yonna yonna buli muntu yenna yenna akimanyi nti yazaalibwa ekitonde kikazi maama yenna. Allah saa yonna yonna nga bwe yatugamba kullu nafsin dha'iqatul maut, wakombezebwa kufa era ajja kusinkana Allah. Nda mu butuufu omuntu yenna 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 akimanyi nti saa yonna yonna ayolekera okusinkana Allah yandibadde agenda yeeteeseteese nga bwe twayogera, ne tutunuulira nti ekintu kyonna kyonna ky'omanyi, ffenna tumanyi nti okufa kwankya, okufa kugenda tuuka, okufa saa yonna yonna kutuuka. So weeteeketeeke olabe butya bw'ogenda osinkana Allah wo ow'ekitiibwa ng'akusiimye, kuba ffenna ye hadafu yaffe eri ku nsi kuno. Buli omu abeerawo n'asaba Allahumma inna nas'aluka al-fawza bil janna wa najata minan nar. Tusobola kuba nti osaba Allah abeere ng'akusanyusa n'ejjana, kitegeeza olina okukola ebintu by'osuubira nti bigenda kusembeza ewa Allah, by'osuubira nti ogenda kuba weeteeseteese nabyo bulungi okusinkana Allah ow'ekitiibwa nga bye tubadde nga twogerako mu misomo gyaffe egyayita. Kuba butuufu tubuzeemu tetubaddeewo, naye tubasaba mutusonyiwe mu mbeera yonna yonna kuba tubadde mu hijja, era bonna bonna bannaye ababadde mu hijja tusaba Allah ow'ekitiibwa abeere nga abawa kye bayita al-hajjul mabrur alladhi laysa lahu al-jaza illa al-janna. Ne bonna abataagenze mu hijja tusaba Allah ow'ekitiibwa abeere nga abasobozesa, abeere nga guno omwaka abawa obusobozi obeera nti mubeera mu hijja y'emyaka gino y'emyaka egiddako inshallah ebiseera byonna. Alhamdulillah, twatunyera ensonga eziwerako, naye si nti ze ensonga zokka omuntu zalina okubeera nti yeeteekateeka nazo okusinkana Allah ow'ekitiibwa. Mu nsonga ezimu ze twatunuulira nga tukonkludinga topiki yaffe eyo, twatunuulira kye bayita at-tawba. Twagamba omuntu yenna yenna bannaaye ng'omanyi nti omuntu yenna yenna omanyi nti ogenda sinkana Allah, mu kweteekateekako kulina okubeera nga mulimu kye bayita tawba. Allah atugamba ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Allah atugamba abange mu abakkiriza mweninye eri Allah olw'eninnyo olwannamaddala. Era twatunuulira ti mu butuufu nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeegayiranga nnyo Allah n'amwenenyeza, era n'atukubiriza naffe tubeere nga tukola ki, twegayira nnyo Allah okubeera nti atusonyiwa n'okubeera nti tumwenenyeza ebiseera byonna, era ne mumanya ga Allah ne tutunulira nti mwalimu kye bayita at-tawwaabu mu bitendo. Kathiru tawba, asonyiwa ennyo, akusonyiwa n'abeera nti n'ekyo kye wakoze, ensobi gye wakoze agikusangulako n'agisangula nawo, naye n'abeera nti takola ki, tayijjukira Allah afe ow'ekitiibwa. Era buli muntu yenna yenna banna yeeteekateeka okusinkana Allah, dda ku musaalo abeere ng'omwenenyeza, abeere ng'akusonyiwa. Ensonga eyokubiri gye twatunuulira yali akubeera nti al-muhafadhat, omuntu okubeera nti yeekwata ku mirimu Allah gy'abeera nti atulaalikako,
era mu byonna twatunulira arkanul islaamu empagi ettaano. Butuufu wetugamba ebintu Allah byabeera nti atulalikako, ebintu emirimu emirungi Allah gyatulalikako, khasatan arkanul islaamu nga olaba empagi ettaano. Era twagamba nti no mubutuufu omuntu ng'amaze okutoola shahada alina okuzzaako esswala. Oluvannyuma lw'esswala omuntu yenayina ng'ogenda sinkana Allah, azaka empagi zonna nga oziwulira, asiyamu somu ramadan, n'okubeera nti omuntu agenda e Makka okubeera nti akola hijja, hajju baitillahi lahram. Wano twajjawo okubeera nti bannaayi ebiseera ebisinga abantu waliwo rukun bannaye gye basinga okugaaliranga ey'esswala, ng'abasinga bagigaalira nnyo. N'omuntu yenayina ng'omanyi ogenda sinkana Allah, kimanye nti as-salatu imadu ddin, esswala mu mutuufu mpagi mu mpagi z'eddiini. Era tosobola kubeera nti empagi ogireka okuggyako ng'eddiini oba toyina. So omuntu yenayina aba alisa esswala, eddiini oba okolera eki? Eddiini oba oli mu kukola ki? Oba oli mu kubeera nti eddiini ogijjawo, oba oli mu kubeera nti omenya ddiini. So mbakubiriza bannaaye nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama we yatandika ne bannabbi bonna bonna, ng'etutunulira nabbi Ibrahim alaihi salam lwamala okuzimba Kaaba, rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadi ghayri zi zar'i inda baitika almuharram, yazzako rabbana liyuqimu ssalah. Nabbi Dawud alaihi salam baba kuwulira nti afdalu siyamu, okusiba okusinga kwa siyamu ani? Kusiba kwa nabbi Dawud alaihi salam. Era abamanyi batugambira wa afdalu swala, ne swala esinga ye swala Dawud alaihi salam. Kiraga nti bannabbi bonna, nabbi Isa alaihi salam Allah mubimu byabeera nti amulambira mwalimu eswala, bannabbi bonna balinga basaala. Ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah namusula okubeera nti agenda mu ggulu olw'amakulu n'embeera y'empagi ey'okubiri ey'eswala. So bannaye mbakubiriza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebigambo byasemba okubeera nti ayogera aswala 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 wama malakat aymanuhum, kubeera nti akubiriza abantu bannaye temuvanga ku swala. Bannaye atulaba aliyo tuvanga ku swala, beera nga wekwata ku swala, ojja kubeera inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Mazima eswala esangulawo ensobi z'obadde okola. Mazima eswala wallahi ye weapon gye tulina okubeera nti tukola ki, twekwasa. N'okubeera nti omuntu eyeteekateekera okusinkana Allah ayongera mu maaso n'okubeera nti agezaako nnyo ekitinaabi, okubeera nti yeeziyiza, okubeera nti akola ebintu Allah byabeera nti aziyiza, kye bayita tarukul munkarati. Kyova olabanga mu ddwa ze tusaba nnyo Allah, Allahumma inni asaluka fi ila alkhairat, ayi Allah tukusaba obeere ng'osoboza okubeera nti tukola ebyo byewabeera nti ebirungi wabiragira ng'esswala, ng'okusiba, ng'okusaddaka, wa tarukul munkarat, n'okubeera nti tuleka ebyo Allah byabeera nti okola ki, ogaana. Ffenna tumanyi bye bayita kabair, azina amazambi amanini. Ffenna tugamanyi ng'obwenzi, ng'okubba, nga zino okutulawo oluganda, nga okubeera nti otta omuntu, ng'okugeya. Amazambi enga tugamanyi. Omuntu yenna olina okubeera nti olwana, okubeera nti weziyizaako, okubeera nti okola amazambi ago, sobola osisinkana Allah wo ng'akusiimye. Twatunira ensonga endala nnyingi, ng'okubeera nti omuntu eyeteekateekera okufa akola kye bayita dhikr, okubeera nti ayitiriza nnyo, okubeera nti atendereza Allah mu mbeera yonna, n'okubeera nti alafuubana, n'obeera nti okompiitinga, okubeera nti okola emirimu emirungi nga baswahaba bwe baakola. Naye inshallah olunaku olwaleero tugenda kutunulira ensonga yaffe gye tugenda okusembyawo nayo, gye tukubiriza bannaayi buli omu. Ebiseera ebisinga omuntu yenna ffenna tubeerawo nga tukimanyi nti saa yonna tugenda sinkana Allah, naye ffenna tuli banafu mu mbeera yaffe, era ng'ensonga eno nkulu nnyo. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagikubiriza omwana Adamu yenna wandibadde okimanya nti ogenda sinkana Allah, n'obeera nti weteekateeka, n'okubeera nti an yahrus ala kitabati lwasiya, okubeera nti weekuumira, ogezaako nnyo okubeera nti owandiika kye bayita ekiraamu.
insha allah ekiraamo alwasiya insha allah. Tulina topic gye tutambuza gye bayita ahwalu shakhsiya ne muganda wange Sheikh Quraish, era nga muwasiimu mu kubeera nti embeera z'obuntu tujja kugenda inshallah tugaziye butya ekiraamu ekibeera na butya omuntu walina okukola ekiraamu n'amateeka agafuga ekiraamu mu details. Naye nze kyembadde ngezaako okubeera nti wano mbakola ki mbategeeza kwe kubeera nti bannaaye mu bintu bye twandibadde tugezaako okubeera nti tuteekako essira nga tweteekateeka okusinkana Allah, kwe kubeera nti bannaaye tuwandiika ekiraamu. Ebiseera ebisinga omuntu yenna yina ndibadde agezaako nnyo okubeera nti awandiika ekiraamu kikyalaami olw'okuba nti mu butuufu omuntu ono nga ggwe omuntu omwanadamu obeerako n'obuvunaanyizibwa bw'oba otuukiriza obwetaaga okubeera nti owandiika mu buwandiike nti buno obuvunaanyizibwa bwe buti ne bwe buti mbadde mutuukiriza. Omuntu abeerako n'amabanja. Ffenna abaanadamu tubeerawo, tosobola kubeerawo ng'ogamba nti no waliwo ako omuntu asobola okubeerawo nga talina bbanja, naye at least 99 ku 100 buli omu akola ki abeerawo n'amubanja. Buli muntu abeerawo naki n'amubanja. Kyova olaba nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye yatukubiriza, yena enduwa ze yatuwa nga zakubeera nti omuntu ayeekingiriza asaba Allah ow'ekitiibwa amutaasa amabanja amanene nnyo mu mbeera yonna. So omuntu yenna omwanadamu tekebwa okubeera nti wandiika ekiraamu. Okuba ekiraamu kino kigenda kukuyamba kuba oluusi omuntu abeera n'obuvunaanyizibwa eri abaanadamu. Obeera omuntu ayinza okuba nti akuteresezza ekintu, omuntu ayinza okuba nga alina byakuteresa, omuntu ayinza okuba nga abadde alina sente zakubanja, omuntu ayinza okuba nga alina ebintu ebyakwesiga nabyo n'abeera nti abikubuulira, n'abeera nti abikuteresa mu mbeera yonna yonna. So kikwetaagisa okuba nti buli ddakiika teweebaka nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam okujjako ng'owandiisa ekiraamu ng'okyali ku mbeera ey'obuntu. Ate ng'ovudde ku muntu, omuntu yenna yenna era obeera n'amabanja, obeera n'ebintu nga byo Allah, obuvunaanyizibwa bwe eri Allah bwakubanja. Kazaka ng'okutoola zaka, waliwo bantu bangi mutuufu ayinza okuba nga mu maali egyayina Allah amubanjamu zaka naye ng'abadde takola ki tagitoola. Nga okukola hijja mu butuufu, omuntu ayinza okuba nga mugagga naye nga sente zayina zonna abadde tatolangamu okugenda mu hijja. So mu mbeera yonna omuntu akola ki olina okukola ekiraamu. Oyinza n'okuba nga mu butuufu nga ffe kati abatwala abantu e Makka nga mu kusasula ku ssente kuno n'ojja n'osasula omulabbayika ng'ogenda e Makka okubeera nti okola hijja, nakyo kiteeka mu kiraamu kyo n'ogamba nakusasula ssente bwe ziti mulabbayika travels okubeera nti ngenda okubeera nti nkola hijja. So mu mbeera yonna ndowooza okiraba nti obusiraamu kuba toyinza kumanya nti either oba olweggulo omusiraamu yenna andibadde akimanya tobeera na ssuubi, obeera n'essuubi nti saa yonna ogenda sinkana Allah either ekiro oba olweggulo oba enkya. That means saa yonna andibadde oli mweteefuteefu okusinkana Allah nga bino byonna obikoze eki obituukiriza. So mu mbeera nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atukubiriza nnyo ku kiraamu kino n'atugamba nti omwanadamu yenna omusiraamu yandibadde kimugwanidde okubeera nti yeebaka nnaku ziwera 2 biro 2 okujjako nga illa wasiyatuhu maktubatu indahu, okujjako nga ekiraamu kimuli akiwandiise, okujjako nga alina wawandiise ekiraamu. So mbakubiriza baneetugayaala nnyo. Ebiseera ebisinga baziika omuntu ne banoonya ekiraamu nga talina na kiraamu kyonna. Tetuganye omuntu azino oli musiraamu, osobola okuba nti gwe mu butuufu azino oyogera bwogezi nti ebintu byange bajja bigaba mu sharia. Of course ekyo kirungi, naye ate kigoberezeeko ebiwandiiko byo n'ogamba bajja bigaba mu sharia bwe bati ne bwe bati, naye ninamu abantu bano bwe bati bengenda okuwaako ekigero kyonna kyengenda obbawa ku maali yange insha allahu taala. Era nabbi okutukubiriza kino
kubeera nti era omuntu kulaga nti mu butuufu almauti yati bagtatan, kulaga nti okufa mu butuufu kujja kibwatukira. Omuntu yenayina aba akoze ekirambo kiyamba nnyo abantu abamuli okumpi, kiyamba nnyo alyati. Omuntu ayinza okuba nga abadde ne bamulekwa balabirira, awo bonna asobola okuba nti abateeka mu kiraamo. Ayinza okuba nti omuntu ayina abantu abeetaavu babadde alabirira, awo bonna kikuyamba okubeera nti okolaki mu kiraamo nga obadde obakolaki, obadde obawa obuyambi. So mu mbeera yonna bino ebintu bijja ng'obiwa azin nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama oyakubiriza nti mu maali yo, omuntu ayinza okuba nga mu maali ye waba tafunye kyansi ekola kino kiraamo, abantu bano waba afudde tebagenda kubeera nti bafuna omukisa batya, kuba mu kiraamo kyosobola okuteekamu ti ngenda kugabako thuluth, kuba tolina kugaba kisusa thuluth mu maali yo. Nabbi waffe Muhammad sallam era atugamba n'atukubiriza nti omwana adamu yenna mu kiraamo oba okikola tolina kususa ate thuluth ku bintu byogenda okubeera nti olekera abantu badde olabirira, ng'omuntu oyinza okuba badde ne mukwano gwo ng'akuli kumpi nnyo n'omuteeka mu kiraamo nti nno oyo azin kino bwekiti ne bwekiti nakimuwa, n'oteekawo nti naa ono mulekwa bwati, bamulekwa bano bembadde ndabirira ngenda sigala azin sente bweziti ne bweziti nazibawa nga ze zirina okubeera nti zibalabirira. Kasaiba nga tebikola ki bamasikini bwobadde okolaki oyamba n'obateeka mu kiraamo nti bano bamasikini bagenda sigala bafuna omutima bweguti ne bweguti, oba bagenda funa bwekiti ku maali yange inshallah taala. Ebbanga likimalanga tekigenze waggulu wa thuluth mu mbeera yonna, tosusiza kimu kyakusatu inshallah taala. Era mbakubiriza bannaaye kuba ffenna banneeri ekkubo tweteekera okubeera ntusinkana Allahu ekitiibwa, ffenna tubeere nga twegendereza nnyo ekiraamo kino. Era omuntu yenayina omwana Adamu akola ekiraamo wandibadde olwana nnyo nti mu kiraamo kyokola weegendereza nnyo, ofuna omuwalimu obutakikola mu nsobi, era omuntu asobola okulaama nobeera nti wakola ekiraamo. Ffe ne tujja oba bashekh ne bajja abawalimu ne bagamba nekiraamo kyakola akifu, tosobola kukola kiraamo bwe kiti ng'abaana nga tugeze. Omuntu asobola okukola ekiraamo nga mu kiraamo kikiraga nti abaana b'abawala tewali na kimu kyabawadde, bannaafu awo tetugenda oba okoze ezambi, agamu ku mazambi amanini mu mbeera yonna, kuba Allahu jalla wala yenyini yagamba nasiba mafruda. Allah yenyini teyalinda nabbi, teyalinda bakabaka, teyalinda muntu yenna yenna okubeera nti agaba emaali eyo ey'omufu okujjako ye yavaayo inshallah taala n'agaba emaali. Era nga bwe tujja otutunuulira ali nga tuli mu kibayita al ahwalu shakhsiya, embeera y'obuntu, kuba tujja twalira mu kismatul mirath butya emaali y'omuntu bwegabibwa. So mbakubiriza inshallah taala mu mbeera yonna kubeera ntitwekwata kubeera ntituwandiika ekiraamo inshallah. Tujja kujja tubeere nga tuyita mu details ez'ekiraamo ne sheikh mu mbeera yonna, tulabe butya omuntu wawandiika ekiraamo nga yeteekateekera okufa. Saba Allah ow'ekitiibwa mu mbeera zonna ze tuyisemu abeere nga atuwamu obulungi, tubeere nga tutuuka omusinkana nga atusiimye, abeere nga atumalira mu mbeera yonna. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.